Yes, okola kyamaanyi bannange yeekuumira ku Focus Update TV. Mba nkomyewo n'amawulire nate kakati nga tetunabagenda maaso n'amawulire, nkujjukiza okusubscribinga bannange akagambo kali awo wansi kamyufu okakoonamu n'osobola okuba nti tosobola buli mulege tuba tukutereddeyo kagawo kali awo bakayita subscribe okakoonamu kwa bwereere. Okusubscribinga kwa bwereere, subscribinga tube nga tweyongerayo ddala n'amawulire. Kakati Abannayuganda bangi mwavuddeyo ku nsonga za Even Lagu. Even Lagu ndowooza okuva we baamukolera car wash awali ku Papazi. Bannayuganda abasinga mubale temuddangamu kuwuliza biva ku Even Lagu, temuddangamu kufuna update azigenda mu maaso ku bulamu bwa Even Lagu. Atwalibwa mu ddwaliro, yafuna ensigo, agenda ddi? Kubanga abamu ku mmwe mwava ne mumusonera akasente nga bwe mwalaba n'abayimbi bangi bava ne bamusonera akasente. Asobola okuba nti ate agenda e Buyindi ajjanjabwe oba ateekebwemu ensigo endala kubanga mulwadde wa nsigo. Kakati Bannayuganda ku mmwe abangi mwavuddeyo ate ne mumugezaho okuba nti ate mumulumba ku kigambibwa nti ate akasente ke mwamuwa ate yakazizza mu kafuna mu basajja balala oba basajja balala ate be bakalya. Even Lagu yawaliriziddwa okuvaayo okutangaaza ku nsonga z'omusajja alabikira mu bifaananyi, kikakasa okuba nti ate ennaku zino gwapepeya naye. Omusajja oyo amanyiddwa nga Promoter Vegas era nga mu promota wa bivvulu, ye yakakasiddwa okuba nti ate ennaku zino yalya ebintu bya Even Lagu oba yapepeya ne Even Lagu newankubadde Even Lagu mukazi mulwadde. Omuvubuka oyo we yabuuziddwa ku nsonga za Even Lagu yabyegaanye era ne Even Lagu yabyegaanye, yagambye nti ye n'omusajja oyo akwegamba tewali kigenda mu maaso, ebigenda mu maaso byonna si bituufu, just bakyali ba mukwano. Era nga Promoter Vegas ye agamba nti keya gy'awa Even Lagu agyetaaga ng'omulwadde, oba okiwulira, kubanga omuntu yenna omulwadde yeetaaga keya, yeetaaga okufiibwako ate ng'abadde mukwano gwe kuviira ddala mabega, oba okiwulira. So Promoter Vegas ye bw'atyo bwe yannyonnyodde ku nsonga ezo era yabeeganye okuba nti ate Even Lagu mukyala we mu ngeri emu oba balina engeri gye bakikwasaganyamu mu ngeri emu oba endala, so yabyegaanye. Akakati ku Even Lagu ye ku sayidi ye yabuuziddwa ekigenda mu maaso wakati we n'omuvubuka oyo, naye yabyegaanye. Kugamba bonna baabyegaanye, ansi eri kimu nti baabyegaanye. Bo bagamba tewali kigenda mu maaso wakati waabwe ababiri. N'embeera Even Lagu abasinga mulabye egenda ekyuka, tannagenda bweru naye egenda ekyuka. Kugamba twebaza Mukama nti omulwadde agenda kwegamba addawo mpola mpola kubanga mwasemba okumulaba yali apeeruuse, naye kati agenda ateekako kasikiini akalala akwegamba agenda akomawo mpola 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 mpola. Ekitiibwa kya Mukama. Naye nga ebyo byonna byonna ebigambibwa nti ye ne Promoter Vegas beeyagala baabyegaanye era bagambye nti wali kigenda mu maaso wakati waabwe ababiri. So ge mawulire agava ku sayidi eyo ate wali kigenda mu maaso Even Lagu ne Promoter Vegas ensonga ziri down, just tuli friends. Yes, ensonga eziri ku sayidi y'oludda olwo naye nga Even Lagu katumuteremu essaala Mukama asobola okuba nti ate yamusuusa. So mwebale kuba nti ate mutugoberera, atubaagala nnyo, mubeere mulungi, amweraba.